بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tukyagenda mu maaso n'okubaako bye twejjukiza okwongera okubanguka n'okutegeera eddiini yaffe, gy'okoma okutuula n'oyiga eddiini gy'ekoma okuba ng'ebeera nnyangu gy'oli, ate buli lw'otatula kugisoma ekaluba n'ogisangamu, kubanga ensonga ejja nga tumanyi kyakukola naye ng'ate ezze mu bwangu. Olwo bannaffe baali mu kyalo ekimu, nvubuka muto yabafaako, yali asula yekka, bagamba nti yali asamba omupiira ne banne, ne wabaawo obuzibu ne bamutomera n'eyabika omutima naye teyamanya. Ye yawulira nga munafu, nayingira akayumba ke, yali muwulu, n'asibawo neebaka n'ebikka. Naye yagambako ku banne nti mpulira omusujja gw'amaanyi, n'afa. Nayita ennaku 3 nga mayita eri omu nga tebamanyi, naye kati olw'okuba banne tebakyamulaba ne bajja ne bakonkona paka bamenya oluggi. Kati mu bimu ku bye baasanga ebyali eby'omutawaana, mayiti yali yeewese, kubanga jjukira bw'ofuna omusujja oba owulira empewo, kati weezinga osobole okubuguma. Kati awo wali embaga nga babagamba mayiti muno gigolola. Mayiti webanga ebadde ekalambadde, tusobola oteekako amazzi agabuguma, joints zino ne zizannya. Ne bigaana, babissaako ne bigaana, ne bongera ne bava gabuguma ne bagenda kugookya, ne bigaana, ne bava kugookya ne bagenda ku lweje. Kale ate jjukira mayiti yali emaze ennaku nnyingi, kati bayonoona byonoone. Olidde ennyama yali emaze okugonda, ate bayiwako amazzi agatokota, era ne bigaana. Nga bonna abali awo tekuliko amanyi kyakukola, bo basoma kimu nti mayiti mulina ogigolola. Ne bakkaanya ne batulamu ka meeting baleete embazzi. Ekyo kyasukka mu byonna bye bakolera omugenzi. Buli ewali joyinti baakubawo embazzi ne wakutuka. Baamenyeka, baabonaabona, amazzi gaabookya ne bajjula nabo ebiwundu, ng'akantu kaali katono nnyo bwe kati. Gy'okoma okutuula n'osoma, gy'okoma okusanga obwangu mu ddiini. Ekyokukola kyali kiki? Kumuziikirawo. Bwe bantadeko agabuguma n'ekigaana, basi. Naye baamenyeka ne mayiti. Olwedde mayiti yali etandise dde okusumulukukamu akasu. Bo baasoma ekintu eki, omufu mulina omugolola. Kyekimu ku bintu by'omutawaana obutatula kusoma ddiini. Ensonga ejja n'ekugejjako nga kati n'omenyeka nga wandibadde tomenyeka. Munnaabo omu yabagaa tukube essimu e Kampala. Mabegako si kati masimu kati gali alhamdulillah. Kyembanyumiza kiri myaka nga 10. Bagamba okuba essimu e Kampala ng'alinawo ku ssimu ku bonna yagiresseko alina ovuga wakagaali kilometers nga 10, 8 ku 10. Manyiyo kubanga waffe. Addeyo eka gye yakasimu asooka kubewa e Kampala. Nga meeting eganga ani alinda gwe kilometers 8 okugenda n'okudda mmeka nga tuli ku ekyo. Ekisooka ono talina ssula. Jjukira tugende nti mayiti olwedde yali leeti nga yatandise dde okuba akaso. Natulako n'omaama azaala omugenzi nga ntuuseewo, ebyo nga byaggwa babiŋŋambye naye nga wayise ebbanga. Naŋŋamba nti kankubulire mwana wange,
ffe baatugobawo nga baleese embazzi, abakazi mugende eri. Bannange, bakyala bannange ne bansitula, naye nagiwuliranga embazzi munda muli nga mpulira evugira mu lubuto lwange. Maama w'omugenzi, kubanga already relative wange, yagamba nti buli baakoonanga bwe bati ng'eddoboozi ndiwulira. Naye oba omwana wange yakola mazambi mangi, Allah ntandika mubonereza ku duniya, kubanga bamubonereza nnyo. Basooka ne bamuyira amazzi agookya agatokota. Ekyo kyokka kyokka kibonerezo. Then ne bamuadhaba n'embazzi. Bonna batulaga enkovu amazzi nga gabookya. Naye nti akantu kaali katini bwe kiba kiganye mumuziikirewo, mugaziya bugaziya kinnya. Ti ate obusiraamu bugamba kumugolola, nti tetunagaana kumugolola bwe kiba kisobose. Bwe tukisanga nga okumugolola kigenda mumukosa, kubanga omufu asigaza haqqi ze mu bulamu, nga bwe twasoma mu Kitaabul Janaiz. By'otasobola kumukolako mu bulamu tobimukolako mu kufa. Osobola omukuba embazzi mu bulamu, so omuyira amazzi agatokota mu bulamu, rights ze zonna azisigaza ezibaddewo mu bulamu. Kyonna kyotasobola kumukolako nga mulamu tokimukolako mu kufa. Kale kessa eyo tutera ogyogera nga tugiraga bannaffe nti buli lwotula n'osoma ennamule yangu ekyandibadde kigejja bwe kiti kafuka bwe kati. Bakozesa obudde bungi, baamenyeka, baafuna injuries, baalumya omugenzi, baafuna amazambi ku mugenzi, ng'akantu kaali katono. Kale buli tutula wano manya nti oyongeza kutangaala mu ddiini. Oluusi ensonga gye tusomako tejja kujja kati mu bulamu bwo. One time oyinza okuba oli eyo nejja noga nti awo twakisomako mu ddalasa ekyo nga kiramulwa bwe kiti ne bwe kiti. Tolowooza nti okutuula wano tumala biseera. Katuwulire bwe tugenda okutambula leero mu Bulugh Maram inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muhallila wal-muhallala lahu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. عبد الله بن مسعود أصحاب مكة فقيه محدث ومقرئ ومجاهد. إذن تايتوزيزي مكنكف مدين من علم يا حديث ate mu nakinku mu kusoma Qur'an al-Karim omulwanyi namige. Y'omu ku baasooka okutula shahada Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hajara al-hijratain, hijira zombi, ensenguka zombi yazirimu, eye Habasha ne Madina. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda. أول من جهر بالقرآن في مكة المكرمة يسوك ردلا أقسم القرآن مروات مشوق مكة ابن مسعود بتوغرako رضي الله عنه وارضاه. Bwekiba mu kwogera leero mu tiimu ya President Museveni, Abdullah ibn Mas'ud aliko 27. Eyo ngombe manyikiddwa abali emyaka gyange. Buno bwana obuto tebulina kukitegeera. Naye tugamba nti oyo y'omu ku 27 aba wa mutawaana nnyo oyagalawo ne supermarket naga mugiggaleyo essaawa zino ne bagiggala. Waliwo emmotoka zino eziweeka ebituleera nga kiriko mukanga nnyanya wano nnyani waggulu, mukimanyi ekyo? Akisanga nga kiyitawo naga eri mugigjeeko mugiteeke wano mumpe ebisumuluzo ne bakikolerawo baba nga ali ku 27 mu gavumenti eno eriko. Asanga ekyo ekimoloka nga kitise emoloka 8 n'alabako gye yeegoobi n'abayimiza nti eri wakati teeka wano genda, teri kumusaba ssente pozi nga kuleetera bizibu.
naye Abdullahi ibn Mas'ud radhiyallahu kasita omuwuliranga omanye basajja ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatandika nabo bali bakaliba bakawo kadda yatandika nabo ng'embeera ekyali nzibu nnyo 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 okwogera ebya la ilaha illallah mu Makka oyinza okufuuka mayiti naye ye mwana mulenzi ono abaagumiikiriza okubonaabona atuleetedde hadithi mu kitaabu nikah ezimu ku nsonga z'obufumbo laana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuhallila walmuhallila la nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah bw'osanga ekigambo nti laana Allah ekyo kitegeeza kirala ni laana rasul nakyo kitegeeza kirala bwe kijja nga kiri laana Allah yakolimira kiba kitegeeza nti Allah yamugoba mu kusaasira kwe omuntu oyo Allah yamugoba mu kusaasira kwe ate bwe kijja nga laana rasul kiba kitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba Allah nti bano bangobere mu kusaasira kwe naye asaba omutegedde ayanukulwa edduwa ze si bya kutetenkanya butetenkanya bwe kiba laana Allah ye kennyini Allah yassa ekikolimo n'abagoba mu kusaasira ate wabanga rasul yagambye nti laana rasul asaba ayi Allah nkusaba bano bangobere mu kusaasirako ziraana mmeka 2 laana no si kyakusaaga ekigambo laana era osanga abantu mujje tukolimagane mujje tukolimiragane byogerako bimanyi ekikolimo kimanyi ekikolimo kijja buzi ku famire nga muntu omu yazadde ebizibu buli mwana n'omuzukulu namba mmeka aliva mu layini eyo nga kijja kumukuba oluyita luto abantu bali mu duniya muno nga bali ku bikolimo babonabona ne duniya nga jjajja namba 8 eri alina byeyanyiza Allah n'amusaako ekikolimo baka ekikolimo ne kisammukira buli aliva mu famire eyo alina diguli nnungi naye tabamu omulimu abaasembanga bye yalagiriranga bye bawadde abaasembanga nga yabayamba olite empapula zennungi ez'obuyigirize baba bali abalina empapula batayita bulungi Allah tabaraka atusaasire ya rabbi ekikolimo si kyakusaaga kubanga tulaba ne Iblis mal'un shaytan bagikolimira kyekikolimo kyekimu kuboneza ebisembayo okuba ebinene kitegeeza ki nti nkolimire yagobewa mu kusaasira kwa Allah teri mukisa waliwo ghadabullah Allah okuba nti yamunyiigira wabeerawo laana Allah yamukolimira kasita laana ejja ke kagwa akasembayo era kyola Iblis kwali teri mukisa kyobaka tusaale tusiibe tusabe ku mikono tuwaniike abadan teri omukisa mulala oba ogobeddwa mu kusaasira kati mugimu ku miteeko gy'obufumbo bano wammanga baakolimirwa almuhallila walmuhallila la afuula halaali ne gwe bafuula halaali kakati wano mu mateeka g'obusiraamu tujja bisanga mu kitaabu talaq ekitabo ky'okuta omukyala okutegeera ensonga eno ya muhallila ne muhallila la singa ota omukyala talaka 3 aba afuuse haramu okuba nti omuddira singa talaka zigwayo mmeka ebimu ku bintu ebitategeerekeka era oli akubuuza talaka 3 kati bebiki nkutadde eyemu kutadde ezo 2 kutadde ezo 3 awo mba takyanzikizwa kumuddira si kyekyo singa omwami afuna obutakkanya n'omukyala namugamba nkutadde twawukane era kati yiddayo etandise myezi 3 ne batambula jjukira nti omuntu omutonda alina amagezi atali muguwa ddalu wadde muno wanyiiga naye ne wayita wiiki 2 3 4 mwezi gumu kitundu omutima gukyuka nga nti wayi omuntu ono kamuddiremu n'omusonyiwa eyo tugamba egi emu
ne mutambula emyaka nga 3 ina nga ofuna butambula ne wajja wagwawo ebiguddewo uga wallahi mukyala nkutadde era yidde etandise netambulaga nti wayi mukyala wange alaga wakamuddire ezeezi ffe buli gyosazamu tugikola ki tugibala kati awo eyokusatu oba tukkirizibwa kumuddira kyobola Allah ga nti at-talaqu marratani talaka za mirundi emeka kikyategeeza mu mirundi ebiri zokkirizibwa omuddira eyokusatu okkirizibwa era kyobola eyokusatu temusula na wamu lwokimugaa nti nkutadde temuddayo kusula mwenna mu nnyumba egi esooka neyokuli musigala musula mu nnyumba emu kubanga mukkirizibwa okwerivisinga ne musootinga ebintu byamu ne muddingana naye eyokusatu teri temusula mwenna kuba si mukyalawo eyokusatu era singa omwafa ku babiri temwesikira si mukyalawo si balo eyokusatu kiba tekikyakka katana ku mwami kumuyambaza namuliisa namujjanjaba abikola nga muntu wa bulijjo nga bwosanga omuntu ku geeti awo ng'ofuluma naga sina kyakulya n'omwayo 5 eyokusatu ya mutawaana ezimu ku nsonga muyirimu muno ezitabula abantu nga tebitegerekeka yetalaka kubanga naffe kenyini abo walimu tetubitegeranga kati tufe abatali bawalimu tukole ki talaka ebyobusika emali y'obusika kubanga ate yo mulimu fractions nyingi leeta zaka ogattako zaka olwo ne gujja bagira ebyo byatulema okutegeera naye kyenjagadde mu bino nti talaka eyokumeka Allah ga nti aya gyetandikira فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره kasita omuntu ogwokusatu taddayo kuba halaali gy'oli mpaka ng'afumbiddwako ewalala eyo gy'afumbiddwa nayo n'atwazatwazayo ne bigaana nabo ne bamutaa kati n'olyoka oddamu n'okkirizibwa kati abawarabu tebabanga basajja bangu kibaakolanga okimanyi ng'ajjawa mukyala we talaka nga ziggwayo 3 ziwedde 3 kyakkirizibwa ng'agenda wa Semayiri nga muganjagala owe mukyala wange naye tomukwatako omumpoowere omusasula mahare bw'omala ate omute nga bakola ddiiru tuli ffenna nga nayo bamuwa ne ssente ebyabanga ddiiru yennyini emuwa ssente ng'amuwoowa tamukwata nakuga nti ate nkutadde ogwo tamuhallil afuula ono halaali okuddira oli mukolimire yebata muhallil kiba muhalaali kubanga oli mukyala aba amaze okufuuka haramu kufumbirwa ono katonda ataddamu n'abanga amuwowa n'addamu afuuke halaali okufumbirwa ono ekiri haramu ono kyekiruwa ekyo okubaawo mu layini nga ya ddiiru timumpowereko asobole okuba nga nsobola omuddira naye singa omwami naye amugwako hafisa we n'amwewowera ne bagenda ne babeera mu honeymoon na biki byonna oluvannyuma n'alaba nga tajja musobola n'amuta ate ekyo kiri halaali naye muhallil ne muhallala baba mu ddiiru nti mumpowereko bumala omute esobole okumuddira abalabu tebaba nga basajja bakusaaga baba nga basajja bakongo etteeka bwe lyajjanga balina engeri gye bagenda oddira epenamu akati nabigwe kugamba nti omuntu oyo akola ekyo n'apangisa specialist oyo apangisa yakolimirwa ne gwe bapangisa akola ekyo ye muhallila wa muhallilala agenda okufuula ono halaali ne gwe bafuulira halaali bonna bakolimire oba kantu ako naye kati ebyo tebikyaliyo kuba nti tumanyi nabbi manyaffe talaka ziwera n'8 nga ye agenda bugenzi mu maaso tumuwulira ebyo sanga omukyala omwami nga yakawa mukazi we talaka 50 ye kenyini ebyaliko tabimanyi bali batudde ne basoma ne bategeera ng'akimanyi nti weziggwayo mmeka alina okusooka ogenda okufumbirwako ewalala damu hadith لعن رسول الله صلى الله
وسلم المحلل والمحلل له. محلل له yapangisa, muhallila gwe bapangisiza masinali oyo masinali bamupangisa awo omukyala n'omukolo ne gubawo n'amahali byonna biba byebimu naye nga tugetera n'okukwata ku mukyala wange asobola okufuuka halaali bombiriri bakolimirwa mu mbeera efaanagana bwetu. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس asibuka mu ssaza ly'e Khaybar atuleetedde hadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agantu la yunkihu zani almajludu illa mithla. Tukimanyi nti waliwo abakyala bali haramu okuwasibwa, waliwo abakyala bali haramu okuwasibwa nga bo bali haramun abadan nga toli muwasa. Ensi ne bwefa ne musigalawo bameka, igwe naye tosobola muwasa nga maamawo. Almuharramatu almuabada binnasabi, aba haramu abadan abada olw'omusaayi, nga sisitawo nga muwalawo. Abal haramu abadan binnasabi, ogwo muteeko mulimu bangi. Wabirawo almuharramatu almuabada bisababi, waliwo alharamu abadan abada nga lwa nsonga, lwa sababu, si musaayi. Ng'omukyala akuzaalira omukyala oyo gw'olina eka, n'ensi ne bwefa ne musigalawo naye tokkirizibwa muwasa. Naye ye ekikuganyisa omuwasa si nasabu musaayi, sababu ebyagwawo, waliwo ensonga ezagwawo zeziruwa wawasa muwala we. Tuli fenna akhawatukum min arraba, Allah ngati wa akhawatukum min arraba, ne basisita bamwe mu kuyonka. Edda abayonkanga oluusi ne muba nga mwayonka ku mukyalo y'omu naye tomuwasa kubanga waliwo ebyagwawo ne muyonka ku bbere limu. Alaga nti wa ummahatu nisaikum, ne bamaama babakyala bamwe temubawasa. Abo bayita almuharramatu almuabada bisababi, toli bawasa naye lwa nsonga si musaayi. Kakati eno hadithi erimu almuharramatu almuaqqata. Almuaqqata yani min alwaqt, waliwo abakyala abali haramu okuwasibwa naye nga bwakaseera, nga akaseera ko singa kaggwako afuuka halaali. Gwe muteeko gwokusatu gwayogerako mu hadithi eno, almuharramatu almuaqqata, nga omukyala omufumbo osobola omuwasa naye obwa haramu bwe bwakiseera oli ayinza okufa, ba ayinza okufa, ba ayinza omutta. Tuli fenna ng'omukyala omwononefu, mutamiivu, babidongo, asula ku street ekiro nga yeekolera gije, oyo ali haramu. Naye obwa haramu bwe bwakaseera kubanga asobola okukola tawuba n'abivaamu. N'abalala ne sisita wa mukyalawo al haramu, naye obwa haramu bwe bwakaseera kubanga onayinza okufa. Kati wano waliwo amateeka agafuga abo aba haramu abakaseera, jjukira be bangi. Oyo tebamuwahaaga, oyo tebamukwata mu ngalo, oyo tebatula naye ku dayiningi mboozi kugwa makerenda. Waliyo abaami ngadda ne mulamu ne bakuba emboozi. Shayitaani erimbalimba abantu ne balamu olwokuba sisita wa mukyala we. Shayitaani ne balimbalimba ng'ewali oluganda negenda ebategula. Era shayitaani abantu bekyasinza okutegula beebo, kubanga esooka ne basiga akazigo wano ne basemberegana mbu waliwo oluganda, kubanga mu luganda bamuyita mukyalawo.
mukyala wange kumba yereetera ebizibu. Era ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebambuza ku mulamu mu hadithi ya Abi Mas'ud, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati iyyakum wa dukhula ala nisa faqama rajulun min al-ansari faqala ya rasul Allah ara'aita alhamu qala alhamu almaut. Bannange mbewaza kuyingira kutula n'abakyala kunyumya nabo nakibuwa n'omukyala wali mukyala wano mujja kuseerera shaytaani jabategula. Kati mu darasa mwalimu omwami omu namugamba nti ya Rasulallah ate bamulamu baffe, namugamba nti abo lumbe olwo lumbe lwennyini akusse. Ayogera ekyo yani mu bonna yatwewaza nnyo ate mulamu. Lwaki yatwewaza nnyo mulamu? Kubanga shaytaani etulimba. Bwe twogera ku mulamu twogera sayidi zombi. Naawe nnyabo oyo mulamu w'omwami brother w'abalo lumbe lwennyini. Mutegekedde kacyayi mwalidde akalirya nti yazze kukyala. Omwaliro buliri kutandika ddi? Eno nerivuka tutule wali mulamu mukyala waffe jangogere bwati mukyala jangogere bwati. Mulamu yenna gyava yenkana shayitaani esooka tulimbalimba ngewali oluganda kati netusemberegana. Bwe tumala okusemberegana nekona ku manduso basi kaguba ne kagwamu. Ebiddako awo kutabula buli kintu. Bufumbo bufudde, abaana baba mikisinze kati bya DNA ebyemulaba kati. Bakuta omukyala juuza mu bya DNA ng'abaana bamulamu. Yaziemu ekigambo ekinakuwaza ndaba n'oli brother wo gwerera abaana sasula fees z'abaana bammwe. Oli sitemwayonka kulimu kati ofaaki guno omusayi gwammwe baana si bebbali bammwe. Mukyala kyekigambo kye yawaddeyo, abaana bammwe saabazadde ebbali kati munnenyaki kubanga era abaana ba brother bo obusasulira fees obagulira emmere sibaguba kati okaya naki wekyanga mulamu binziramu. Almuharramatu almuabbada bisababi ne almuharramatu almuabbada binasab. Aba haramu oluberera olw'ensonga n'aba haramu oluberera olw'omusaayi abo baba wahaga n'engalo ne ku dining mutula ne mukuba emboozi. Naye aba muakkata nga bakaseera kiri haramu. Nga mu bonna bwe tusinga okusinkana ennyo ye mulamu. Tukiisaako amaaso okola ki ne mulamu wo ku dining table? Oba yeze kukyala gwegenda mu bedroom yaliire ku dining. Enkolaganayo naye si byetannonya bwe tusensa okulaba abakadde bali batya basi vaawo. Nkiwulira bwe kityo nga bwakyogedde Sheikh Musa ekigambo mulamu kyoli bwe yalwala nga bakweza omulamu yayoza engoye nefufumba emmere naye nga ajja kukola byonna kubanga ye mulamu paka oli lwaliwona oliti. Naye mu nsonga ezifaanagana bwe zityo abavubuka bato tubasigira ekifaananyi ky'obulamu ewaka mu bantu botageza nga kusaagirako wadde kale ng'omusajja osobola okulaba mulamu nolaba nga labise bulungi tekakutandanga neweetantala mulamu ne meidi kubanga abo abantu ababiri sooka tosobola bamalawo ewaka eva babeera bajjawo kooli ggulu olujja olwo olinoonya we baluggalira ne wakubula n'oswaluka n'oggwamu ensa n'otabulatabula famire ezo enzigi bbiri tozikwatangako kubanga oyagala toyagala twetaaga meidi. Gwe kenyini ojja kulaba nga ewaka weetaagawo kiki meidi.
ate alwadde kazebe kakukwata nebaleeta maidi nga atunula atya golaba nalulungi kubanga kiri kiba kirwadde. Awo ofuba ngaokulaba nga wakiri genda osule mu motoka ebweru, genda ku muzikiti okuggula olujja olwo ogenda kuswaluka, ogenda kuggwamu ensa, then ojja kutabula famire ya mukyalo gyoba yava kubanga oyagadde sisitawe oze eri mukyalo wagenda kufuna emirembe, balina okugenda oziika, balina osisinkanayo ku mukolo eri mukyalo basooka kufunamu tiimu ezi, tiimu Aisha, tiimu Fatuma. Wamma kituufu ozo omusajja anabeerawo yekka, ffe tuwagira ggwe nga nabamu bali oli tikatuwakiwakiza musisa okujja waka ajja kubbira omusajja mugobeewo, tiimu nga zifuka ezi. Naye nno nga seconds mmeka, ddakiika mmeka ezireeta ebyo byonna, teesukka ngalo zino. Akawomereza akatasukka kiki ke katabulatabula, akawomereza akatasukka ddakiika zino 5 ku ngalo ke kabonyabonya omwami nga ne baba akamaliriza n'omubuuza biki ebibaddeyo tayinza kyanza kunyumya n'eki ng'otandikirawo kubanga kiri ekiwomereza Allah yakikola, twenda bw'okinyumiza mu muntu otandikirewo. Takunyumizamu penalty nti bagikubye eno n'agwa eri penalty ya seconds aginyumya, naye kiri ekiweza n'eddakiika 5 twenda bw'oyinza kinyumya. Olabanga sheitaani yakutwala ejjukiramu obuddakiika gye nti obuddakiika buno ate bundeetere doyidoyi. Ezo enzigi 2 tokwatanga kuwadde ku munyolo mulamu meidi, kubanga mulamu alina okujjanga oluusi ono mulwadde, oluusi bazze kukyalira, oluusi tojja bagoba waka. Naye olwokuba nti kiri kiba kirwadde olw'omukubakiriza oba oti fayatuma alladhi fi qalbihi marad, ekirwadde ekiri mu mutima nga kituuka. Allah bw'atugamba mu Qur'ani abalina agalwadde g'obwenzi gatuuka butuusi. Allah atukingiriza ekirwadde ekyo. Kakati hadithi gye tuliko wano boogera ku abakyala abatawasibwa, nga mu bakyala abatawasibwa ye mukyala omwononefu nga yakola obwenzi n'amateeka ga sharia ne gamutuusaako okuba nti akubibwa kibooko almajuluda, okubibwa kibooko 10. Oyo tebamuwoowa mpaka nga bakoze tawuba. Ayinza okuba yakubibwako oba nga talina naye nga si bya ŋŋambo mbu kiteeberezebwa, batugamba nga olw'obujulizi. Omu ku bakyala batawoowebwa ye mukyala omwononefu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agaana omuwoowa. Ate onoobeera otya naye nawe wagenda kukutabula okuggyako nga bukedde ku makya n'akola tawuba neyeenenya netumulabako n'obuufu, kubanga omuntu asobola okukola tawuba n'olaba n'obuufu. Twatolako omukyala lumu mu hijja 2014 ndowooza 2014 bwe nzijukira, kubanga hijja yetwalina Sheikh Kirya rahmatullahi alayhi yali akyaliwo. Omukyala yali yatwewuunyisa nga tayambula hijab, yayitanga sente za hijja nga ali mu kapale ka jjiini ne ka saati tikuli mikono, n'okugenda entebe nga tugenda mu nsi ziri entukuvu yagaana. Yagulayo buleesu 2, akamu akusiba wano akamu wano, si byagala ebyo ani gwe mubikka ebbugumu. Twakomawo nga mulala nnyo nga n'amaaso n'engalo tosobola biraba, nga mulala nnyo nnyo nnyo. Naye atunyumizaga nti yali mu muzikiti gw'abakyala eyo emanju, ne wajja omukyala omuwarabu, mukyala mweru tukutuku nga yenna yeebisse twena woolaba. Batuuka mu bakyala banne n'atandika okujja mu gloves niqab ng'ayambadde gold musufu. Kati mbu yeebuuza ebibuuzo, omukyala ono omulungi bw'aba yeebisse olwonze n'ababi waabwe. Omukyala ono omweru bw'ati bw'aba yeebisse olwonze black beauty. Laba gold gw'ayambadde ne bwentunda byonna bye nnina ewange sobola kumugula, naye byonna bibisse. Nze n'ebikula biki ezigula eri zonna, ne gye buli eno nakamulabira emyaka egigenda mu 8-9 tajjangamu nikaabu ye ne gloves byonna yabisabika.
amakulu yakola tauba nawe kenyini ogirabako si oli nawe kenyini olaba nti wallahi omukyalo ono ye yakola tauba n'akyuka yatunulira mukyala munne ng'atudde awo naye nga yazze yenna ng'ayita mbaami ng'ayeebisse yenna twena wolaba n'akitegeera nti talina byebikulamu naye n'atandika era tugamba bannaffe abagenze mu hijja abamu bakomyewo abamu bali mu kukomawo nti hijja ze zimu ku ibaada zyoyinza okukwata olupapula n'ogenda nga weemaakinga nowegabira ne makisi hijja kasita okumamu e Uganda bwe papa nodda mu kukuba luddo gwe wali okuba luli nga woosala noddayo okugwa salatul jamaa nga bwe wali ogwa luli nga weesala oti nakamate gwali obuukabuuka naye ku mulimu noddamu n'obuukabuuka naye ng'osala ojja kulaba nga kweshoniya yonna papula bonna olina zero ng'omanya hijja yakoze eki yakusaze tewalina kiwakoze oba otegeerera nti hijjayo yakusaze kukudda mu biwalimu ebikyafu oba otegeerera nti oba oliawo alhamdulillah Allah yajanukudde ogaana okudda mu bikyafu tya ebisibiddamu nadde mu nsi entukuvu ndisitula mu luddo nabadde ku nyumba ya Allah obukyalo obuweereza emmere nti teekawo n'emmere yange genda tukyazanyiramu wadde okusaagamu nti nadde mu nsi ntukuvu nze siddamu ebyo awo ng'otiikinga naye ebiseera ebisinga okusala kwe kubeera okungi 70% kukola ki kusala kati abakyala mu hadithi eno almajuluda kiba mujald okukubibwa kibooko omukyala yagwa mu bwenzi amateeka g'obusiraamu ne gamukakasaako okubibwa kibooko tebamuwasa oyo okuggyako nga yakubibwa n'akola tawuba damu hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله taweebwa la yankihu zani taweebwa omukyalo omwenzi almajlud akubiddwa n'ekibooko 10 akubibwa kibooko mu bwenzi yoyo atanaakuwasa atanaakufumbirwa mu nfumbiro ya shariya so seeno jangu ninaona akazigo jangu ninaona akazigo abatafumbirwanga niwaba alina abaana 10 abatafumbirwanga nina akazigo wano mulimu n'obusefuliya n'akasigiri jangu gira omufumbira naye bazaala abaana 10 tafumbirwanga era takubwa na kibooko takubwa na mayinja oyo wa kibooko naye kasita bamuwowa mu mpowe ya shariya khalas yayitibwa omufumbo ataweebwangako mu mateeka ga shariya mpozi nga tasoma diini ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye wabanga asoma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazeeyuke bamuzalire n'abazuukulu tafumbirwangako tawasangako ali mu bikola bya butambuze agemateeka g'obusiraamu almajlud akubibwa kibooko ekibooko ez'obwenzi 10 obusiraamu ze butugamba naye ekibooko 10 ez'obwenzi zirina amateeka gaazo agazifuga ekisooka bakubira mu lujjudde lw'abasiraamu amateeka gonna ag'obusiraamu ebibonerezo punishment si zonna ez'obusiraamu bazikolera mu lujjudde si mu nkukutu muli bana 5 ne mufuna akasimu ne musiba face ne mushutinga bwe mutika video ebyo si bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bu video tulaba ku masimu kuno ne basoma nezi aya ni hadith ebyo si bya busiraamu eryo fujjo babikolera ku masjidil jawame mizikiti eminene kati nga wa Gaddafi eri ku Supreme Council mizikiti ejijusaza abantu kujuma tibannange tejume wedde mulindeeko semayiri janguba mumulaba semayiri ono nti yakola ebikola by'obwenzi tuna mukuba kibooko 10 so si kukuta mu kibirabira mu kasikosikawo mu kasaka face bazisibyo najja yakasimu nagira ati bwamaliriza nga olwokuba mulimu aya za Qur'an ne hadith ebyabeeranga e Madina mu kibuga ekyo
n'abaakolanga emisango nga bali tugambe bundi bujo bagiretanga ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina ogisala. Tetusalireyo mu kyalo ku lwaki mujja kuyiwa omusaayi gw'omusiraamu mu bulyazaamaanya. Punishment zonna ez'obusiraamu ennene zisentalinga wa mufuti. Sikuddeeyo lyantonde emugalamiza omusajja empuba kiboko 10 mbuza bwenzi mujja kulyazaamaanya. Tugenda mutemako mukono yabbye ogwani. Ebyo babitwalanga ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era oluusi yatumanga n'abajulizi basooke bagende ku kyalo ebundi bujo bamunoonyeza obujulizi babuleete. Naye nga bumanye ebiseera eby'entambula bagenda basula mu kubo mu bulogoyi tewali buzibu. Omuzibu omusanga abeera awo paka no bano bentumye bagezi bamanye ekyokukola bajja kunoonya obujulizi mu bantu babundeetere. Obwo butambitambi bwe balaga obwo ebyo si bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri, embooko 10 ez'obwenzi bazikuba omubiri gwonna so si ku kitundu kimu, okujjako joints tetuzikuba ne private parts n'omutwe kubanga ebyo bitta. Lwaki kibooko z'obwenzi 10 bazikuba omubiri gwonna? Ekiwomereze kiri kigenda mubiri gwonna n'obulumi bulina okugenda mubiri gwonna, so si kuwonezaako kiyungo kimu. Si kyekyetebye mu kiwomereze kyokka. Olwo olubuto tulukubira ddala olwo, omugongo joints tuzibuuka kubanga joints zonnafu ziyinza okwonoona. Tuli fenna? So si kudda ku kiyungo kimu. Ekiwomereze kibuna omubiri ne pain ebune ki mubiri, naye mu lujude so si kukuta. Naam. Illa mithlahu. Okujjako abamufaanana era nga Allah aga nti azzaani la yankihu illa zaani. Azzaani la yankihu illa zaaniya. Naye wano yali ategeezaamu nti omwenzi tayinza kukola bwenzi okujjako ku mwenzi munne. Ekigambo nika mu aya nti kitegeeza kuwoowa. Azzaani la yankihu illa zaaniya. Omwenzi tayinza kukola bikola bya bwenzi okujjako nga gwali naye muki, so si nika okuwoowa kuno kwaffe asi yali ategeeza. Awo mushirika jjukira nti ebintu by'obwenzi n'ebya shiriki bitambula bwamu. Abantu abakozi b'obwenzi tebava mu bya shiriki. Baba mufumbo nga mwenzi aba alina okulira nnyo ebya shiriki baleme mumanya oba omukyala leme mulaba. Naye Allah nti wa hurrima dhalika ala almu'minin. Byonna ebyo biri haramu kubakkiriza okola obwenzi, okola shiriki. Mu aya eno ategeezaamu bwenzi. Kati wano muhaditha nti illa bimithli, okujjako abafaanagana abo basobola obikola, naye omukkiriza tawawa mukyala mwenzi okujjako era munna amufaanana. Era kirabise nnyo bagenda bagamba banaffe abato ti oyinza otya okubeera awo nga tosinkananga ku mwami ng'oli mbeerera, omwami ajja kuza oli musiru, tolina magezi. Ku lwaki? Kubanga ye omwami mwenzi already senior player mu kisaawe, kati bwagwa ku junior biba tebitambula. So nga ekyo kikyamu, naye agenda atwale ba senior banne nabo gye bali babawoowa. Ekituufu kwe kuba nti omuvubuka omuntu agenda okuwoowa nga naye ali ku zero, naye bwe bagenda okuwoowa ali ku zero, tewali buzibu. Naye oluusi omulenzi agenda okuwoowa tawasangako, naye agenda okuwoowa nga senior player. Kati ate gwawoowa gwe gusoose okuyingira ekisaawe, tebayinza kukwatagana. Kubanga ono speed kwasambira omupiira yasambadde emipiira mingi, friendly matches yakakubako obukubi. Ontakubanga kuwadde match neegi, ye ayagala ono azannyo omupiira ku level y'oli. Omanyi okusamba omupiira mu midfield ly'omwo n'osanga batema abalinnya abasindika.
Olwosamba ennyo omupiira mu kisaawe osanga abantu bangi ab'enjawulo, osanga abazitoba nga batomera. Nze nasamba nnyo omupiira nga nsoma. Buli ttiimu gye musanga osanga erimu ebirala byewunyisa. Nasanze akasajja midfield naye nga kalinnya. Naye kakati yayagala babeere ku level y'emu, kumbe afunye omuntu omutuufu. Era obukazi bwattu ne babulimbalimba ne buyingirira ebyobuseegu mbu aleme kubeera fala. N'ava ku kituufu. Kyekyo Allah kyatugamba nti wazayyana lahumu shaitaanu a'maalahum fasaddahum ani ssabiil. Shaitaani bwetyo bwewundawunda ebintu ebifu n'ebirabisanga bye bituufu. Kijja kitya okuba ng'oli bw'otyo? Era ebiseera ebisinga bwe batyo babeera, tusanga emisango mwana wange. Senior player nga agudde ku junior giba misango wa imam. So bombi nga bonna gwe gusoose okuyingira ekisaawe tebasobola kuleeta misango, babenkana. Kale noono mwami asomye ku ddiini awasizza omukyala muto aba amanyi ekyokukola. Amanya nti omukyala ono nja mulindamu agende mpola mpola ng'ayiga okusamba omupiira mu kisaawe. Naye oli bagenda kumuzzaayo waabwe talina kyangasa, tategeramu wadde n'akantu naako. Abadde mu history, notisi za history, abadde mu geography, kakati baabo bakola nnyo sciences, omulese mu system ndala yabitegedde. Mu kifo ky'okwebaza Allah tofunye muyaaye alaba nti shaitaani emulaga nti si mutuufu. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن تدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. حديث لمقصة إلى حديث لمصحبة أبو رفاعي القرش رضي الله عنه. القرظي أبو رفاعي القرظي بارك الله فيك. yafuna obutakkaanya n'omukyala n'amuta. Omukyala n'agenda n'afumbira walala, n'afuna omwami omulala yamuwoowa. Omwami omulala yamuwoowa ate bo ne bafuna mangu obutakkaanya, n'ayagala ave yaddeyo omwami we yasooka. Naye nga kissa etuufu kiri nti eno Abu Rifa al-Quradi yali mwami nga mulungi nnyo mu kisaawe, naye nga administration ne management si nnungi, naye nga mu kisaawe omupiira gutambula bulungi. Kati omukyala n'asukka complaininga, amuaccusinga, n'abamuta. N'afuna omwami omulala. Kati ate agenda otuuka omwami omulala nga management nnungi, naye ng'ekisaawe tebasobola kusamba mupiira. N'agamba nti wakiri nzirayo eri. Management nnungi nnyo, administration yonna nnungi, naye mu kisaawe tetusambanga ku mupiira n'olunaku n'olwo. Kanzireyo eri, sijja kubeera ku benchi. Nniga okuba benchi. Ne babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'agaana nti la hatta yadhuuqu min usailataha, tekikkirizibwa mpaka ng'eno ow'omwami ow'okubiri akuwooye amaze okubanga naye usayiri kiva mu asali. Asali mumanyi? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga tayagala kumukkola, yakozesa ekigambo mubisi, mpaka nga n'omwami ono naye atuteeko ku mubisi ogwo n'agunuunako, awo ojja kukkizibwa okuddayo. Naye nga talinakomba ku mubisi ogwo tokkirizibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiwoomereza ekibeera wakati w'abafumba ababiri yakiyita asaali, yakigeraageranya n'omubisi gw'enjuki. Usayiri tasghir. Tasghir simanyi oba mu Luganda kyeki ne mu Luzungu ffe tugamba nti ekitabo akatabo. Bwe kaba katini bakayita akatabo, tasghir, ekitabo, eyo origini y'ekigambo. Kati usayiri kiva mu asali, mpaka ng'akombye kabisi.
takkizibwa kuva wa mwami ono kuddayo yasooka. Naye kisa eraga nti omukyalo ono agenda otutuuka ew'omwami owokubiri nga mu kisaawe tebasobolerako ddala. Hatta omwami omukyalo oyo yagenda ewa Nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, yagenda mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti gwe gy'oŋŋamba simbusivaayo, n'akwata ku jiribaabu ye, olaba jiribaabu yange eno bweti katungamba otya nti ya Rasulallah nsigala ekyo. Tuli ffenna yakwata ku jiribaabu. Era mu hadithi eyo mulaga nti abakyala baatwalanga ensonga zaabwe ez'obufumbo wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mpaka eza bedroom munda eri. Era mu bimu ebyobulabe waliyo abaami abakambwe nga mukambwe muzibu nnyo eri omukyala talina gy'ayinza kuddukira mu bannaddiini kwekubira nduulu. Era nga nti kati genda imaamu yabakuwasa yinza otya okusaasaanya ensonga z'obufumbo zeza bedroom tebazisaasaanya nswaza. Mu bannaddiini tekuba kuswaza, okujjako mu saaluuni, mu takisi, owa boodabooda. Naye waba agenzewa mukugu wa irimu si kwe kuswaza, kubanga baaziritangiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyebayombesa. Yandibagende nti mwogera biki ebyo? Omukyala yaleeta ensonga ziti ya Rasulallah, omwami gw'oŋŋamba ono owokubiri gye nti nzisinza kubeerayo nzirayo oli ewasooka, kubanga alinga hadabatu thawb, nga okulebera kwe ng'olugoye we lulebera bwe ruti. Katunga mutya nti zimba mbeera ekyo. Nabbi yamugamba nti nedda, wadde ali bw'ato one time ayinza ofunamu olungubanguba. Tuli ffenna? Kati ate abatali bafumbo we basinga okuseka, tubuuza ono aseka kyo. Tewali mufumbo n'omwasese, abatali be bafa enseko. Kati mu hadithi zino tujja tulaba embeera z'abasahaba ez'abalingamu ate nga bwe bulamu bwe tulimu leero. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaanukulanga. Ekiwoomereze ekiri wakati w'abafumbo ababiri Nabbi yakigeraageranya n'asaali sallallahu alaihi wasallam. Ye bw'atyo yakigeraageranya nakyo. Era yeewalanga nnyo okumokkola ebintu nga abireetera mu ngero nga takubawo gagambo. Nga ku mulembe guno sanga omuvubuka ali ku mimbali asoma kutuba ku Lwokutaano naye nga kyakola abantu. Abantu bagenda okuva mu kutuba nga tebala kutunula ku baana baabwe baze nabo nga bawemudde bonna. So nga asobola okutuusa message eyo nga talina kyawemudde. Buli osabika ebigambo ebyo abagenda okutegeera be bannannyini message, abataategeere message tebakwatako. Tuli ffenna? Abagenda okutegeera n'oba obisabisa otya bannannyini message bagitegeera. Abatategedde ne bategeeramu nti kusamba mupiira mu kyenda wali mu kisaawe midfield naki, manya nti message tebakwatako. Bo bagende neyo gye bategeddemu nti ategeeza mu sooka mu kisaawe. Bannyini message bo bagikukunulayo ne bagisse watuufu. Kubanga buli wobeera mu masigiti, mu darusu, mu semina, mubamu bali below age. Mubamu abantu abaana bazze ne bakyata baabwe ne bamama baabwe. Nga message eyo bakola bubi obwongo. Kati ekyola ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nga abantu bayogereramu. N'akozesa ekigambo osayil nga kiva mu asal nga ategeezamu ekiwoomereza ekyo ekibeera wakati w'abantu ababiri nga basisinkanye. Damu hadith. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. حديث إنه إدى يكري محلل ومحللة. اسمعني دلوقتي مهندس وكتابه الشيخ yaziranye saneri eri yasose yaddeddirira ino naye nga egoberera eri ya muhallila ne muhallila la awowa asobola ofuula oli halal. Naam. Fasuila Rasulullah sallallahu barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kyo kutandikira wiiki ejja. Dakika esigadde katukozesemu ebibuuzo.
assalamu alaikum warahmatullah. Salamu. Omuntu ava okukola hijja yandikoze atya shukuru? Shukuru okwebaza Allah ibada, si comedy na drama abasinga nge bakitwala. Okukola ibada ya shukuru kuba kwebaza Allah tabaraka wa taala. Tulina okuba nga twegendereza nga bwe tukimanyi nti ibada zonna zikolebwa ku njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri, omukolo ogwo ogw'okuva mu hijja ogw'okwebaza, abamanyi abamu bagukkiriza kubanga hijja mpaji mu mpaji z'obusiraamu, si bwe guli? Abantu bagamba nti nga bw'omala okusaala tokola shukuru, nga bw'omala lamanzaani tokola shukuru. Zo si mpaji za busiraamu, mpaji. Naye tebakulimbanga nti empaji eya hijja erina weefaananira zino. Mu mpaji z'obusiraamu ettaano y'empaji yokka nga bw'oba ogigendamu baga nsooka okebera ekiramu olabe oyitemuko mu kiraamu, si kulanga waliyo omwana gwe tannateekamu n'atuleetera ebizibu. Kino ono wa haaji mu kiraamu tetumulabamu. Mu kiraamu sooka orivisinga ekiramu kyo. Ekyokubiri, lwaki bagamba okurivisinga ekiramu ng'ogenda mu hijja? Olinnyisa chances z'okufa. Buli lw'olinyanga ennyonyi n'ova entebe nti ogenda mu hijja, manya chances z'okufa ozirinyisiza. Kati eringa eswala eyo empaji, eyo empaji eringa kusiiba. Oli abuuza nti kati chances z'okufa ozirinyisa, kikyotegeeza omujjuzo. E Makka mwerinnya mwekka ne mwemalawo nga tewali nabakonye nako. Kiba kita stampede, nali njirabyeko. Ekyasinza okuyiwa omutawaana mu byafaayo bya hijja 2015. Abantu basoba mu 500 bafiira mu dakiika 3. Stampede. Nga siga nti tuleere wabye ne batomera oba baasi. Bokka na bokka ne beerinnya ne beesogonyola. Ekyo kiba kitegeeza nti omujjuzo gwali musufu. Yenno twatuka okupangulula abantu emirambo gipangulula nga omuntu omusika bagenda ne beepakinga ng'okusikayo omuntu abaveemu bw'ati nga temba temwalidde mmere temumugyamu, omusikamu bannaafulumemu naye nga mayiti, nga bayingiraganye bati. Era amir mantiqati Makka al Mukarrama, amiru akulira essaza ly'e Makka, footage yenna yagaba bamuyize babimalewo babisuule babikumeko omuliro tebamulaga bantu, yali mubi nnyo. Footage waawe wali stampede, yagana ofulumya footage oyo nga bw'omulabako oyinza obutadde efuna mirembe bulamu bwonna. Bo abamulabako gaa nti mu byonna mubireeti mubiteeke wano mu offisi tubyokye. Tuli fenna ebyo bigeraganya n'eswala. Kati bwekibanga abantu basobodde naye butakalubiriza, abantu ba hijja tembakalubiriza na shukuru, tembakalubiriza yafumbye emmere si nnungi ku shukuru ye, teyandeetedde ebirabo mu hijja. Bulijjo wallahi simanyi nti siri mutaayiwo mu Makka mwonna wadde akakofiira bwe kati. Olwagamba munne yavudde e Makka, kati ate binadamu mwakutabulira agenda nakubuuza mu Makka mwonna notandire wadde akakalaamu kati ate bwe mwaka kalaamu nti wallahi duniya nayo bwe yalabye nga nze nzitowa kano labayo akantu haji ke yampadde, labayo nze omusajja omukulu yoyo gwe bayita binadamu. Bw'otamuleetera lutalo, bw'oleeta daba akantu kyolabye yamutonda yamusobola. Then oba osazeewo okukola mukolo gwa kwebaza Allah okukusobozesa okukola empaji eyo, bintu bibiri byoba otunuulira. Efumba ekijjulo olisa abanaku, full stop. Ezimu ku nsobe ezibeera ku bijjulo nabbi yazitugamba sallallahu alaihi wasallam nti sharru taamu taamu lwalima yudaa li ghairi ahliha. Ezimu ku mmere embi ennyo emmere y'emikolo. Teri mmere embi nga mmere ya mikolo. Nti ate ya Rasulallah ebadde ki? Muyita batali bali.
appetite zafadde abayimupi bahanalebo basimanyi minisita baki simanyi abo bakufu enyama bukana kujabeeramu abali b'emmere mubagoba mbu baddugala kati ayagala okukola shukuru gwe noonya baddugala oyiwe mu lujja era omukolo gwo percentage 80% abaddugala balinga bagenda ogweddalu ne batatuukayo ate abo we batya abo kasita bajjula mu lujja manya omukolo guggumidde kati omukolo gw'obusiraamu guggumira baddugala byonna nno oba tuwasa oba tufumbiza oba gwakuyingira nnyumba oba gwakwebaza kasita oleeta percentage ennene nga bakyafu lwaki abo tebayiwa mmere abo baba ne appetite bano bambasada byakutakutadde byonnyini byebafumbye ku mukolo ebyabeeramu eka si bwe guli bakutadde banoonya naddagala lya appetite lyababula omunaku appetite ng'ebula eragawa omunaku ebana squared teriyo omunaku ayiwa mmere bw'alya neegaanirawo ajja kugipaakinga tulabako ku bantu ng'emmere ayiwa omuceere mu nsawo y'ekkooti nga talina waagiteeka mmere yange tesigala ku mukolo wano naddayo ndi ogifuna mu nsawo y'ekkooti wano mulaba haja okutambula ekkooti ezimbagala awulidde bali bannaggagga ekifi ky'enkoko akisenyesa busenyesa mannyo alumakaati alumakeegi kisooka essuuti bajoleza bweru ejja kusonnyako supu alya yeegendeza akwatisa butishu buli kaseera asimula ku mumwa ebugalo wewaleese waaki oli atula n'agombera ati musowaani n'aseetula emmere naawe n'owulira nga omutima gukuteredde lwaki emmere kikulu abantu bonna bolaba bakeera okuyingira ekibuga bagenda kunoonya kyakulya buli gwolaba akeera kumakya kuyingira kibuga kunoonya kyaki ate Allah akikwadde bano bakizanyiddemu bakiyiye abanyakula obusawo obusimu biki byonna banoonya kyaki gwe Allah akikuwadde oyisa abagagga bakizanyiddemu yita bali banyini kyo bajja kirya bakuwe n'edduwa ye Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ku mulembe gwe yabeerera amir mu mukolo gwe ng'ofumbiza oba bawasewe ng'abaweerawo baddugala paka bambuze naye gwe amir bwekana kwe tujja ku mukolo gwo obawo baddugala nagaa nze nategera ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu abo busaale bwange obutamiisinga ewa Allah emirundi egi okusooka tebayiwa mmere yange bagimalawo ako kasaale akookubiri dduwa omusajja ono Allah amuddizeewo mbadde ndudde okulya ku kanyama omusajja ono Allah amugaziyize ng'atugabudde ekijjulo ezo edduwa olaba ng'ez'okusaaga olaba ng'omuzannyo kaakati mupinga agamba atya nti omuliisiza kanyama abadde aludde okukalya abayimupi oyo tuba tulina kumugjayo tuteekeyo omulala nga lwaki talina sente zigula kanyama tuli fenna busaale butamiisinge okuba tageti meka emmere yo bagimalawo ne bakuwa n'edduwa kati shukuru yonna omukolo gw'okwebaza Allah kiyiba kijjulo kibeereko abanaku nga totuulire nanzikiriza shukuru yange nva muhijja ngaoleeta bali ba bibiina birala njagala ummatu Muhammadi yokka nedda ne bali babaleete ne bali bakole ki bonna bajje gabula emmere abantu balye mabegako nalingendako olumu kusibuluka saidi z'ekajansi mba nyingira geeti abakyala ne banyimiriza nenkuba livansi nibabuuza kiki tutwaleko nibagana geeti yiyo tutuuse abakyala babazibuzibu mu motoka ne baŋŋa nti baganye mubagala ba motoka zokka ate ffe tujjide ku bigere ne mmanya nti bantu bamanyi abali b'emmere ate mubagoba abajjira ku bigere be bali b'emmere ne baga mutuule mwenna
naye abakyala basomera nze edduwa nga joyinza okuza nze mbagabudde bali batugubye ku mmere oba bawa bano omuganda tagoba muntu ku mmere nkyo kyogamba nti owa ummatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam tuli fenna bataddeko omusajja musirikale alina ekibundu wali simanyi nzidde ku boda simanyi bigere muddeeyo wono baŋŋambibwa mmotoka yeka yakola ki nga ali ku golodi gwagoba ayingiza kopa oyo golodi naye twagenda okumaliriza okulya ng'emmere yonna bayiwanjibwe bataddeyo bibaketi ebinene bafunzika essowaani bati abalina okulya emmere mu abalemeseza gulawo geeti buli omu ajja alya emmere so si bakoporati njagala koporati yeka olite waliwo akagambo akamu ak'omutawaana akali awo singa omukolo guba gwa self service wedda ffe tuweza obutebe ffe twasenye enku be basooka okusena mp bahonalebo nga tebannasena bafune essupu omulungi n'ebifi ebirungi kubanga buba byetaaga bano bahonalebo basheeke kabiru bajja kujja basena olujjulungu lwa supu n'ebigumbagumba kubanga era bakufu tibana n'apatite kubanga ezo enva nga ziggwayo eri wasemba supu abafuuse mazizi n'ebigumbagumba ebyavuddeko ennyama nga bigudde mu sefuriya n'ebisafusafu biba bikyalimu enva ennungi ziba zakoze eki abaddugaladdugala be basooka okusena oli ajja kubuuza ebigabo bijjawa nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini mu mbeera zonna mu bijjulo bye yalimu nga bijjulo byawamu yeyasembangayo okufuna sallallahu alaihi wasallam era bamuleeteranga n'agamba muddeeyo mugabule bali paka bamugamba nti baweddeyo nti muddeeyo mwetegereze mumale okukakasa paka bamugamba nti ya rasulallah buli muntu afunye emmere toga nti kati nange mumpe naye nga waliwo asingayo ekitiibwa honorable oba minisita oba ambasada nam yasembangayo buli osoma hadithi yonna nga ali mu kijjulo ekyabangi yasembayo amakulu yafuna olujjulungu lwa supu n'ebigumbagumba emmere bwe bayamatooke buno basigadde mu ndagala eno omuceere gwe guba gusembyeyo wansi gubamu n'amayinja kasita bali bafuna banga ali babanga beetaafu okusinga ye era nze sifuna mirembe mu ddalasa yonna nga tugenze mu ddalasa ne batuleetera dish ne bateekaawo dish ezijjuddemu embuzi baleetera tuzikozese kimutwalire bali dishi zino zimuleetere ne bamufuti basheekhe bakawapi bani muzitwalire bali eti tuli fenna muzimu ku nsubi zendaba mu ddalasa zaffe seeka musa kabega olutuuka eranki gundi mujje mutwale baseeka eri balire eri mukaaga wano mukaaga lwaki ffe sitwegatta muno netukola ate si mukaaga nga baseeka bana batusomesa bano baseeka omukaaga bagabane n'omuwa ansi batugamba nti mmwe twabafumbidde akaceere akalungi bano twabafumbira ebiceere ebibi ekintu ekyomutawaana mufumbe emmere kikeeki fena kwe tujja okulya era tewali bwetaavu kugenda wali gye bategekedde tutuule muno nabbi sallallahu alaihi wasallama tebabangako mu lujjudde abubakari umaru mujje tugende eri gwabi hulayira musigale wano biraali aluwa mutuule wano kubanga biraali musajja yali musajja muddugavu munaku yagenda kukuba kyeyeeyo mwennyini yawe bakolanga ki basigaliranga ne baleeta ekyokulya kyabwe ne batandika okugaba Uthman ibn Affan radhiyallahu investor ng'ate biraali yamudiridde omuddu naye wane waffe buli webbeeyi babalondamu bw'ogaana ekikulu imamu kyena atabula enteekateeka tumugambye ave wagene ne bale mbuntabula nteekateeka kasajja kazibuzibu katutabwanya twategetese birala bitabula nga bayomba
oyagala omulaga ekituufu nze njala funa wano olusaniya lwonna tutulaawo n'abavubuka tulya emmere ofumbanga mmere yakya bw'oba yala tufumbira kamere kanjawulo toteekateeka ddalasa kafumbe nga kanjawulo otuyite nze nja kujja naye nga teri ddalasa naye kasita otuyita nga tuli bangi nedda mwe muli bagenyi baffe banjawulo bw'oba tuli bagenyi banjawulo teekateeka ekijjulo nga kyanjawulo toyita ddalasa tujja kujja n'obumotoka bwaffe tutulaawo tukuliire ka basimaatiko naye kasita oyita basiraamu kirabika bubi basika batutte bonna kaakati nno nze twagendangayo edda naye nkulabira obawo omusajja omukambwe gw'oliseeka ggwe ala kumusomesamu hadiisi 3-4 tulagaawo nze baŋŋambye embeere wana tali seeka tayingirayo eyo bafunawo ekiwago bwekiti ekifuba bwekiti ekyo khilaafu asharia kyawukana n'enjigiriza tufumbe emmere emu olwo twaliko omudalusi emu nga tumaliriza nembaga nti eyo gyemugaa nti tugende tuli eri bagiwe ku swaani zino fena tutule bwana ne bakitegeera ne bagikimayo ne bagyongera ku nsiniya zino ne tuwulya emmere yaffe dalasa negenda mu maaso khalaasa kimala titwali bwetavu bwawula kuteeka eno kuteekere wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh